Abali Clapton Music balamusiza nnyo ab'emikwano mukama waffe yeebazibwe nnyo amanya bapita Pasateri na Luso Bugingo era nsumba ekkanisa ya Word of Salvation Ministries International tusangibwa ku Bati Valley mu Bati Valley Theatre mu nnyini ku Bombo Road era njagala kutwala omukisa guno okubaaniriza mu services zaffe ezibeerawo Monday to Friday tubeera ne lunch hours kutandika ku saa 6 mpaka saa 8 then ne Sunday service zibeerawo tubeera ne services biri morning service ne main service. Morning service etandika ku saa 2 mpaka saa 4 then main service etandika ku saa 4 mpaka saa 8. Mbagaliza olunaku olulungi era mbagaliza omwaka omulungi. Bible egamba mu Isaaya essula ya 40 olunyiriri lwa 29 lugamba nti Mukama awa amaanyi abazirika. Nsaba era nkukoowoola ojjenga ku Bati Valley tukoowole Katonda ono awa amaanyi abazirika. Tetugenda kuzirika newankubadde okugwamu amaanyi olw'okufa wabula tugenda kuba balamu olw'ekigambo kya Katonda. Mbakoowoola mwenna mujje ku Bati Valley tukuŋŋaanire wamu tukoowole Katonda awa amaanyi abazirika tusobole okuddamu amaanyi. Mbaagaliza omwaka omulungi omwaka guno ogwa 2022 omwaka ogw'essanyu ogw'obutazirika wabula ogw'okutumbira waggulu ng'empungu mu linnya lya Yesu Kristo. Amannya geego bampita Pasateri na Luso Bugingo nga nviira mu Word of Salvation. Mbagambye tusangibwa ku Bati Valley mu Bati Valley Theatre ku Bombo Road. Mwaniriziddwa mwenna Mukama bampeera omukisa. Ennamba z'essimu ng'oyagala kusabirako ziri 2 emu eri 0751 34 97 51 ey'okubiri eri 0772 34 97 51 bw'obanga olina ekyokusabira tubakweyo essimu ate zombi ziri ku WhatsApp. Zombi ziri ku WhatsApp osindika WhatsApp message yo oba okuba essimu ng'oyagala ekyokusabira oba ne ministry support. Abali Clapton Music mujje tusabe ku Bati Valley. Mukama abampeera omukisa. Njagala kwebaza Mukama nti nakulweggulo ku Friday mutabani wange yaweza emyaka 7. Miracle yaweza emyaka 7 era nakulwajo twasaze keeke kugambye wanje twabaliddeko keeke naye ku Friday yaweza 7 years era mumbuuza how old are you? I'm 7. Yes, I'm 7 years. Mukama mulungi. Kale era twebaza Mukama kubanga Katonda yakuza abaana weewuunyimirako wa juzi kati alina 7 years. Oli gwaddako gwe twali tukayanira simanya biki yamaze university. Mukama si mulungi. Katonda asigala mwesigwa. Tagenda kulekayo. Bali babakyali awo ngozeeyo mu kisikuubo osuubula. Bali babakyali awo ngozeeyo mu Labour Ward ng'okola ki? Ozaala. Nze obwo obujulizi mbulina. Bujulizi mbulina after 15 years. Oluvannyuma lw'emyaka 15. Nga kagama nekubo erigenda okunywa eddagala nga lyaggalwawo. Kwegamba nali nasaba nensaba ab'emikwano kimu tuba tutegeera kiri kimu nti Katonda essaala gy'osabye mu kukkiriza n'omutima gwo. Bayibuli egamba nti okkiriza n'omutima gwo okuweebwa obutuukirivu n'oyatula n'akamwa ko okola ki? Kati essaala bw'obanga osaba essaala gisabe n'omutima gwo gwonna n'okukkiriza kwo kwonna
kubanga Katonda tagenda kusuula ssaala. Kati nali nasaba nensaba naye nga nsaba bulungi nga mmanyi nti mu budde bwakyo Katonda agenda kukola ki? Agenda kukikola. Oluvannyuma lw'emyaka 15 kwegamba ate natuuka nange nengamba naye nedda dokita kyaŋŋamba kirabika nekuba natuukayo nemugamba nze omusujja gwe gunnuma. Omusujja gunnuma maze nga wiiki yemu ng'omusujja gukola ki? Gunnuma mpulira bancekinga omusayi. Dokita naŋŋamba nedda ekyo kisoboka. Waliwo ekirala kye tulaba. Ne mbabuuza mulaba ki? Nongamba tulaba bebi agenda kuweza emyezi egi mu lubuto. Ne bagamba ekyo kisoboka. Ne mugamba dokita gwe tokimanyi nti nze nnyina bebi wange wa myaka 15. Wa myaka 11. In fact by that time ndoze yali 14 nga tanaakweza 15. Manga we nazaalira ate awo yawereza 15. Mu mwezi gwennyini mwawereza 15 mwe nazaalira. Naye ennaku zino tukayana kubanga ye wa 31st January ate ono omwana wa 21st January. Kati agamba emyaka 15 mami tegiwera. Era atula n'akubalira n'agamba 14 years and it's 3 weeks and it's 2 days. Kugamba okitegeera. Era buli wamugamba nti myaka 15 n'agamba tugibale bulungi. N'agamba 14 years minus 3 weeks n'amugamba okay, it's okay. Naye ekituufu kiri nti era gyejo. Naye Mukama mwesigwa nnyo. Dokita teyakikkiriza kubanga yali yakola report yennyini yakola report n'agamba uterus yange bagijjemu. Wanje kakati ate y'omu yagamba nti ate mu lubuto mulimu ani? Ne mugamba gwe wayogera agamba kati nkyusizza. Kati kyekyo bulijjo kyembagamba nti ekigambo ky'abantu kisobola kukola ki? Kikyuka, naye ekigambo kya Katonda kyekitakyuka. Katonda bw'agamba nti ogenda kuzaala oba ogenda kuzaala. Katonda bw'agamba nti ogenda kuzimba oba ogenda kuzimba. Lekerawo okuggwamu amaanyi, lekerawo okuzirika. Tozirika kubanga guno omwaka si gwa kuzirika. Guno omwaka ng'obujulizi bwe bubadde obungi kubanga ntuddawo ne mbagamba bannange obujulizi nga bungi. Time mwagikeereyeseza. Guno omwaka nsaba Katonda ayamba ababadde bazirika. Layini ebeere mpanvu nnyo nga ya bujulizi. Ate nga Katonda agenda kikola kubanga simanyi gafu. Nali ndi awo nga ndi mu layini ey'abanywa eddagala. Ngamba Mukama wanje bye nawe biveeko. Ebyo bive nga ndi mu layini ey'abanywa eddagala. After those years kankubulire Hana gwe bayita yali omugumba. Kye yayitamu yali kuba kati omuntu asobola kiyitamu naye nga ye yali azaddeko. Kubanga nze nakirabanga naye nga nze nali nzaddeko. Ate nga ndi so happy with my girls. Okitegeera? Naye nga waliwo atayina. Waliwo ali mu kuzirika mu kino ekiseera. Yafumbirwa naye bamulangira abaana. Yafumbirwa naye bamulangira okujjuza toyi. Twogera ebintu, twogera reality. Kubanga tetutambulira ku ggulu. Tuli mu nsi. Tuli mu nsi twagala twogere reality. Kati njogera naawe gwe babadde balangira obugumba. Njagala nkutegeze nti togwamu maanyi. Tozirika. Katonda omwesigwa eyasuubiza mwesigwa n'okukola yalikola. Kubanga nali ndi awo nga nkoledde. Yasigala akola.
yali sigala akola yasigala akuuma yasigala akuza kati yawezeza 7 years oli gwaddako gwe twali tukayanira simanya biki yamaze university mukama si mulungi Katonda asigala mwesigwa njagala oguma oddemu amaanyi oguma omwoyo nti bakugobye ku mulimu ogwo nensi gwe gubadde gusembayo awo si we wabadde wasemba Katonda alina plani gyayagala agamba mu Yeremiya 29:11 agamba nti nina agamba manyi tagamba nina wabula manyi yeye kayamanyi yeye kayeka yamanyi ate oba ne mama wo tamanyi plani Katonda zalina gy'oli ne taata wo tamanyi plani Katonda zalina gy'oli tamanyi kankubulire okimanyi nti mama wa Daudi ne taata wa Daudi baali tebamanyi nti Katonda alina plani okufuugula katabani kaabwe kali akaali ku ttale okafuula kabaka baali tebamanyi Katonda yekka yamanyi era nkusaba olwaleero ddemu amaanyi oguma omwoyo Katonda amanyi kyayagenda okukolera ye yekka abalala beekwasa nanga matoma nze kojja wange yangamba bwati ate nze kati gundi yangamba bwati ate workmate wange yangamba ate senga ye yayogera tamanyi senga yayogera tamanyi Katonda akyusa ebigambo nkugambye ebigambo bya Katonda ekigambo kya Katonda tekibeera expired naye ekigambo ky'omuntu kibeera expired okitegeera ekigambo ky'omuntu kibeera expired waliwo n'abasomesa omusomesa nga yatamu omwana simanyi okitegeera abasomesa abamu ng'oba oluusi simanyi oba abavudde mu ofisi nga bamukyankalanyiza n'abakana kyana gwe toyina n'amagezi toyina kati bambi abamu abaana ne beetikka ekyo n'omusomesa yennyini yaŋŋamba siina magezi ogenda okulaba ng'omwana takyafaayo bwatyo omusomesa yaŋŋamba siina magezi era buli lwekikutomera ngamba njukira omusomesa yaŋŋamba siina magezi okitegeera embeera nekuleetera okuzirika Bayibuli egambye nti ekikwogeza kiki ayogera mu Isaaya 5:10 n'agamba nti olugendo lwo newakubadde nga lubadde luwanvu naye n'otokola ki n'otoyogera nti maliddwawo kubanga walaba ekyakuzaamu amaanyi ab'emikwano ekituzaamu amaanyi nti Mukama waffe yazuukira ekituzaamu amaanyi nti ayina amaanyi tazirika era takoowa ekituzaamu amaanyi nti ayina amaanyi agasitula ebyaffe byonna agasitula emigugu gyaffe agasitula endwadde agasitula amabanja agasitula obugumba agasitula obwavu So njagala oyongere okukubira Abannayuganda ekifaananyi onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala Omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gy'emuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwa nsonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga
oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga kyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nti olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga lyabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali kweri gundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye waneeno obiseewo bulungi ettaka peeva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwenjogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja geetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamwokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Ennamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye